olugendo lw'obulamu lubamu emitawaana mingi. Ddala maama gwe muli bw'oba olaba ki ekyatuuka ewaka waffe kyansobera naye ng'ekimu ku byo biba bigezo by'olina okuyita. senga lumu ensonga zannyingizaamu ate ensonga ndingaazikiriza ndingaazigaana kwegamba simanyi oba ki ekituufu kyennyina okukola. ate ensonga kyate oyo senga era kyakugamba era senga bwakugamba ekintu abo kiba kituufu kiba kituufu ate kati senga waffe yagamba ebyo bibifa abalokole tetubikola kikyali mugenda kuntabaana. Okuyita ekigezo kikutwalira okwesiga Katonda n'okulemerako kwekyo kye wakkiriza. ajja kumalako abantu abali obulungi nga ffenna tusoma buli kimu tukifunira mu budde era mujja kubifuna Katonda waali. Mu buli mbeera nywerera ku mazima, nywerera ku butuukirivu. Singa olaba essimu bajjuma ze balina ganene bwe gati tekuliko n'amapeesa bagambe musimanyi okola bukozi bwoti ndabira era nakirabako oli akodduuka agirina etaliiko mapeesa. Firimu Ekigezo ekuleeteddwa. Bino just bigezo bya Katonda musumba teyatusomesa tugamba mu kukkiriza mubaamu ebigezo. Weetegeke osobole okuyita ekigezo ekijja mu maaso. tuva waka obwenze tata ngambe tuva waka ngala kukuba ate ngobule ate kukuba kigate goyagala okunkuba tuva waka nga bakisibaawo abasajja bali kunena abasajja abakulu bwe mwenkana bakola ebintu bazimbye amayumba laba akayumba ketulimu kalemera mu kifo tuli waneeno. Awakening Films Ekigezo.